bukwata bukwasi mukwano. Because you are seeking for validation. Ononya validation from idiots. Where you raped madam? Oba gwe wejjamu nneka. Gwe kenyine muwala gwe wakwata kasoro kefi before Sb4 na a very big wire. That I know. Sb4 wire nene. Weba free phase. Yeah, Sb4 ye baba yabala. I know. Gwe kenyine anitaira gwe wa kayeteka you in fact. You are the one who put that thing in you. Gwe. Ngoza big disibanya mati mwagara nyebi nene. No nyumirwa Sb4 yakubala wundi nya ngato zogera kezo. No, anitaira tandikira nekula wundi ze mwekuba. To bring out the story. My sister. Otuweneka video ngo okuba omulanga. Hada I want to say kankulambuza amasiro kankukirize bulange tewabisikinanga. We are not skinnaling. Ngo mulambuza bulange atotwasamira ki oyasama ki mukwano otukuba obuwomi tukole tutyani wana ategatta naffe twegatta. I also play sex. Nanaze dunia nga wasanze mu kikolwa mba like amaso gabaga gudderi. Bwano kubisa amakifananyi nga buli omu amala atunula ati. When everybody is coming batunula batya. Bane wano buli omu amala. Fenno obuwomi tubuwulira we tuba tuli. Neto tumala kwegatta n'omuntu nojja wano ku social media you act innocent, you look for validation, oyagala bakuwe sympathy. Excuse moi. Oh my God. Okutema amafina atali mama fina yabakwatira ka magulu. Anitaira we mwali mwegatta Sb4 mama fina abakwatira ka magulu. Goyagala oyingiza mu nsonga zammwe. Mama fina aliyonga mwegatta. Mbwala abagambe ko nga bana. Muli bana bato. Kumwenda kuliko gwazaala. Why don't you let the woman be? Lwaki mama fina tamujja mu nsonga zammwe. Mama lokufuna ebisajja eyo ne biba disappointing ne mutandika okunenya abantu. Mama fina atuyambe. Abayambe yabazaala. Mama fina ina abaana be bayizawe. Have you ever had fina muganda waffe ngali mu katemba? Mama fina ina abaana be. She's a woman with her kids. Have you ever had abaana ba mama fina nga bali mu katemba? Lwaki mumuteekamu? Mama fina talina baana be, fina taliwo. Wali owuliddeko fina our sister ngali mu katemba Sb4 gwalimu. Mama fina abaana be yabakoza bulungi. That I know. Abaana ba mama fina bawa abantu ekitiibwa. Mwe ba YouTube mwajje wa mama fina ne mulya n'embuto ne ziba tukubule akasasiro w'ekiteezi. Mwali mudeko mama omwana wa mama fina nga abaddamu tabayina. N'omukyala mumuyisaamu amaaso. Mumwe nnyini musabiriza. Nze kinoma ku ba YouTuber ye blackmail wange. Fina ine empisa. Omwana wa mama fina. Gwali oliddeko muwala wa mama fina. Mwaba mumuwulira na buwulizi fina. Temulabanga nako. Kati mujja musibeko ebinyonyonyo ebizingiriiti ebinyonyololo. Mama fina ajja ababuulirire ngani. Mwe ajaga ambe kubavuma abantu. Mwe ba YouTuber temuvuma abantu. Mwe mwali muvuddeyo ne mubeetondera. Wano waliwo YouTuber atavuma abantu. When have you ever come out to clarify? Utuleta kakamanyiro. Have you clarifying? Mwe naba YouTuber muvuma abantu. Mukyaza abavuma abantu. Ngate mu clarifying anga. Kamanyiro kamwa. Kwa mama fina buli omwali ku social media ya musindika. Taina byakola. Mama, eriyo ffe abagala mama fina ku mutima. Olwebyo byatukoledde. Nga tetugenda na kumulinda atugambe. Nze bw'okwata ku mama fina oba onkutteko. Ko omukazi ankoledde ebintu oyo bambi. Omukyalo oyo atubeereddewo. Eyali akuseeteza mama fina. Tomuvuma muleke. Kale leka abataaziri akuba muvume. Banange oba ali akuseete y'omuntu. Guys,
mufunemu ku nsonyi. Mama Fina aba yakuwerera sirika yakuwerera. The woman educated you tekirivaawo. These are facts. Artist gwe tomuvuma kubanga abadde mulungi gy'oli. Yes, Mama Fina ayinza okuba mubi naye ate gwe kuggwe mulungi. Okigira banne ekyeŋŋamba nti kale Mama Fina mubi nga we mwagala omutega omuportrayinga. But waba yali akuwereddeko semester emu 2-3. You are not the right person to abuse that lady. Nga Mama Fina ne waba ali mu nsobi mukubire essimu. Omugeye maama ABCD. N'abantu banoonyezaamu ssente. Bayituba muyina ebizibu 3 byenjagala obbagamba. Muli ba hypocrite. Muli bankwe. Ba YouTube muyina ebizibu 3 tudde byenjagala obbagamba. Inkweze zibasoma. Tata wange yababeererawo. Everybody knows my father was there for you. Mumbera yonna. Tamale yabaagala. Nemujjanga muzungire ewaffe. Nga mwagalako content. Ne tubaggulira. Esi yonna yakiraba. Naye mutata wange olwafa. Ne munfuukira ekizibu. Olw'enkweza mmwe zitaggwa. Mwalyanga mu ngalo za kitange. Emagombe gyali. Emagombe gye yalaga. Mwalyanga mu ngalo ze. Ne mumufunanga mu ssente. Naye olw'okuba muli bankwe basajja mmwe. Mwegatta n'abanwaniza. Because temujjukira. Omuntu ow'enkwe tajjukira. Omuntu ono yali ambeereddewo. Ono nalaba mujaguza. Olwo ne munzijjukira. Ajjeniya yatubeererawo ate omubi. Kati ne Mama Fina mubi. Mu buli abakoledde ekirungi mubi. Abataswala muli baawa. Omuntu akusindikira amabugeera mubi. Omuntu n'akusomesa emakerere ng'abantu bangi nnyo fees zibabuze era mubi. Muli bantu babi nnyo baana mmwe. Naye abaana bammwe simanyi gye bagenda kuba. Buli kyokolanga jjukira akaseera ng'ofudde. Omuzadde andaba wano. Tuulako mu ddiiro lyo ogambe nti bwenfa kati. Abaana bange bagenda beerawa enonsi njirabye. Nze kitange okuva we yafa ndabye ensi mu butuufu bwayo. Ensi nali njizannyisa nga taata wange mulamu. Naye okuva taata wange lwe yanfaako ndabye ensi abantu si bangu. Kati gwe tuulako wansi wekka. Ogambe nti singa nfa olwaleero abaana bange fees bayinza zijjawa. Nga tonnayogezaago malala. Nga tonnamanyira buli akuyamba. Nina omuntu yabadde annyumiza n'aŋŋamba nti gundi mugagga avuga Range Rover mbw alina amaka ga bbeeyi. Ne mugamba Range Rover n'okuzimba amaka ag'ebbeeyi tekitegeeza nti bw'ofa abaana bo bagenda ba bulungi. Kwebyo tebivaamu fees. Range Rover tevaamu fees z'abaana ng'ofudde. Ennyumba ennungi gy'olina tevaamu fees z'abaana. Obugagga mizigo, nyumba z'abapangisa. Obugagga kulima mmwanyi nti ne bw'ofa abaana batunda ku mmwanyi. Obugagga ttaka nti ne bw'okutukalira abaana bo ng'olina ettaka lye balekera basobola odditunda ne bajjamu fees. Kati gwavuga Range Rover alina amaka amalungi abaana bo baakubonaabona. Abaana bo baakubonaabona. Kirwa ky'olina ekivaamu ssente. Kati gwe toli mugagga. Toli. Ninazo omuntu wajaranga gundi mugagga avuga Range Rover. Gundi oyo alina ennyumba nnungi nga muga ebivaamu ssente biriwa. Nti bw'aba afudde kati abaana be biriwa basobola okutunda ne bavujjamu ssente. Mulime emmwanyi. Mulime emmwanyi. Mugule amataka. Muzimbe ennyumba z'emizigo bwe bugagga obutuufu.
bye bijjo kutaasa abaana bo nga toliiwo. Awo fees we balizijja. Okyepankira kwene ensinga wooli. Bw'ofa ebintu bikyuka. Tulabye famire ezaali ez'amaanyi. Tulabye ku famire wano ezaali ez'amaanyi nga ne ssente bayina. Tebayina. Nyini byo yafa. Omuntu bw'afa n'ebintu bye. Omuntu buli wakutuka bw'ati n'ebintu byagenda nabyo. Kati gwe YouTuber okutuulaawo omanyire buli akuyambye, buli omu omufuula omubi. Bw'ofa abaana bo bagenda kuba nani? Okimanyi nti abaana bo basobola okuddukira wa mama Fina n'abayamba? Okimanyi nti osobola okufiira wano gwe YouTuber abaana bo ne baddukira wa mama Fina? Abantu mbayise bulungi. Mwebuulirire muli basajja bakulu. Obwo buviews bwa TikTok bwa YouTube bwe munoonya obwo. Obamazeemu amagezi obutaba na mikwano. Gwe buli omu n'oyagala omukolemu views. Buli munambo n'oyagala ogulyeko. Buli relationship etabuse n'oyagala ogifunemu akantu. It's not good. Ate kubabo bennyini. Gwe mikwano gy'oba ojjamu akantu ka YouTube luyale. Gossip mubeera mu ŋŋambo. Akantu. There is life after views. There is life after social media. Mama Fina leero goyisaamu amaaso. Govumye abaana bo gye bagenda okuddukira ng'ofudde. Mulowooze nnyo. Mufumiitirize. Ebintu ebimu mubireke. Ogenti ekyo nkiresse lwakuba omukyalo oyo yampeerera. Bannange ffe twebaza bazadde baffe lwakintu ekyo baatusomesa. Nze ekintu kye nebaza kitange. He educated me. Big up buli muntu akwata aweerera omuntu nga siggwa muzaala. Big up. Big up buli muntu aweerera omuntu yenna nga siggwa muzaala. Bannange okwata fees n'oziwa omwana gw'otazaala. Fees kintu kizibu nnyo. Nina wana bazadde bangi ebyokuweerera abaana babireka naye nga bagagga. Big up buli muntu ali eyo akwata kasente ke n'oweerera omuntu gw'otazaala. Big up. Si kyangu. Ne mama Fina waba yabasomesa. Makerere nga diguli gy'oyina yiye. Mujjukireko ekyo. Mujjukireke olw'ekyo. Omuleke. Mama Fina waddembe okujjukiza. Woba weerabidde. Mama Fina tena musango gwakoze okugaa nti ye yakuweerera. It is alright. Because she did it. Mama Fina anangira nedda akujjukiza owubye owulubadde ogudde eddalu olinga mawube bakujjukiza. Junior okugaati kitaawe yakubeererawo oba kituufu yakubeererawo oba owunze. Abantu tuwunga everyday betaaga otujjukiza. Nene mutandika anangidde ekikoyo okunnangira bakugambye mazima. Tugyeko obusiru. Bakugambye mazima. Amazima ge gakulumye. Kati okyaddamu okutula mu kyalo oyo mu maaso. Ayo nno gye mwesigulirako abo be mwesigulira nga nabo tebalina nnyo mukwano. Kati nze munjasamire. Bakugambyeko mazima ge gakulumye nti omukyala yakubeererawo. Gwe Kasayimo Kawalaata. Jukira amabaati mama Fina ge yakuwa ku nnyumba yo. Sayimo jukira mama Fina bye yakolera. Bagambe janzi teribuuka na nzige. Sayimo noonya views oli mukwano gwange. N'abantu abamu baleke olw'ebyo bye bakoledde. Mama Fina talina kibi kye yakoze. Relationship ya Sb4 yabwe nga bo.
abaana n'abaana bakera ne beeyagala era ne basowagana. Naye Simon nawulidde bubi nga muze ku mukyalo oyo mumujolonga. Bwaba Simon mama Fina yakuzimbira ennyumba n'akugulira amabaati nga gwe kennyini gwe wabitugamba. Mwe abavaayo ne mubitugamba kati ate mubyegaana. Ebyo nno bye bitono nno bye yakabakolera n'ebirala bingi bye tusirikidde. Acknowledge that lady. Mama Fina mumuwe ebimuli bye ng'akyali mulamu. Mulinze mama Fina afe mukwate emizindaalo. Nze mama Fina yankolera bwati. Mwagala ababakoledde ebirungi nga balamu. Muba appreciating. Wana abakyayamba abantu basigala babiri. Mama Fina ne Ham ne Yasin. Be bantu kati abakyayamba abantu. Bwataba mama Fina aba Ham. Bwataba Ham baba Yasin. Wano buli omu kati jaddukira. N'abatono betusigazizza nabo mbatamya okuyamba. Luyale oyo omusajja Yasini kankubuulire oyo baba Yasini oyo gwe mulaba omusajja alina omutima omulungi. Otuka ku ofiisi ya Hamu ng'abantu bajjudde. Gwawadde miliyoni, gwawadde 5, gwawadde 2. Naye mmwe temutulakaawo ne mugaana naye abantu bano tuli bakolerako ki? Hamu tuli muwaaki? Amiisi Yasini ku bintu byonna bye batukoledde tubaddize eki? Tubasabira Katonda. Naye ng'abagagga bali bameka mu Uganda, abayamba bali bameka? Abantu bali omwo mu gavumenti balina ssente naye tebagaba. Osanga minisita n'omukaabira n'omugaa minisita ndi mulwadde bamanja ssente emulago tagaba. Nosanga MP n'omukaabira ng'ayina nzibu wadde okuggyako miliyoni 2 azikuwe. Wano waliwo omusajja bamuyita Amini, omugagga Amini yabayamba. Amini kikyatatukoledde? Nze Amini yampe miliyoni 2. Simumanyi, siziikangako na waabwe. Omusajja nakwata emiliyoni 20, 20 million n'azimpa. Baana mmwe nawunga. Era mwanda banga Amini mufukaamirira. Nze nina abantu benfukaamirira. Ng'omutunu yaboti nojjukira gye yakujja. Nze amusimubuuza nga annimiridde. Baba Yasini abo gye banzije nze amanyi. Omuntu akunaazaake enfuufu bannange muli babi baana mmwe. Wama mama Fina twetonda maama waffe. Mama Fina tukwetondera. Tuli baana bo ffenna tusobya. Ba YouTube abo basonyiwe. Amalala obutafumiitiriza bulabika bw'abalinnye ku mitwe. Maama weebale byonna by'otukolera. Tusiima olw'omutima gw'omulungi. Tusiima kubanga tetulina kye tusobola kuwa okuggyako okusabira Katonda akuwangaaze. Abayamba mu nsi muno batono wadde abayina essente bangi. Omuntu maama nga bwe wabasomesa n'obawadde guli ze bayina. Nga bwe waliwo nga bafiiriddwa n'obawa n'amabugo. Nga bwe balwala n'obabeererawo. Mami basonyiwe. Sb4 muganda wange bakuwalana nkimanyi. Bakuwalana kuba mama Fina akwagala. Essanyu lyammwe ne mama Fina buli we mutuula ne museka ne munyumya kibaluma. Kubanga be baali baagala okubeeraawo. Be baali baagala entebe mwotudde. Mama Fina akwesiga kuba wamulwanirira mu ntalo. Sb4 olwaniridde mama Fina. Mu buli lutalo olubaddemu tomuvangamu. Kyova olaba akutrustinga. Sb4 ekyokubiri tuula ne mukyalawo.
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asirafu Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asirafu Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.